Sayumari wa Sayumari kamera. Jebale musajja. Bela mu. Wala mbulungi. Ansukulamu amwange. Jebale bagoberera Nabanja mungambire. Nabanja akwagala nnyo. Akwagala nnyo hafi. Afi nabanja. Mwana w'embogo. Tumwagala nnyo tukutumidde hafi. Nayo yogera nnyo. Anaddamu okugambwako. Naye tubagoberera banange mwebale kuweereza. Ebiseera bingi nnyo abantu abamu basalawo ku ignoringa ebiba bigenda mu maaso. Ye mmwe mwaripootinga ku firimu yaffe mweka, mmwe highlightinga ku bintu ebiba bigenze mu maaso. Sometimes media esalawo n'ebignoringa. Naye mwebale ne management naye tujebaza. Alisi amazima mugo Dr.Kwefu producer waffe. Dr.Kwefu lukuta. Dr.Kwefu oyo Dr.Kwefu oyo ndowooza yali first Facebook friend wange. First. Si Ruchamazi. No, si Ruchamazi. Bakulu Mpaji. Yali first Facebook friend wange, yali first Facebook friend wa Barbie. You know. Era simanyi ndi ku kamera. Nkutumide Dr.Kwefu lukuta. Meya baba. Meya mulya mingi. Gana. Because ziri ngako. Because I don't know. Actually. Simoni bacha neze. Takena njagala nnyo. Aliwa. Chaliwa wa hafi. Wodi yaki yakulimu. Boss. Kwega ide wo wali wakasimu kwesembera mu maaso manyi okujja n'oziyiza. Jeke sebo. Let's go. Ako kansibya bana. Kakusibya wavukanga. Yegwe. Yango. Eze kafe boy. Gaba maji. One. Yako maski. Bojirango. Kundo. Duka dukira ddala emisindo. Wani December begano wini. Apalinya moyo. Abana balenzi. Nabo bwa. Apa isepo baba. Alinga besago banga misinde. Ero najivuze jjo kubala wagirabyo. Wanda bwo kutingira kwa bwere nayo kufuluma. Ya kudamu kuhuza. Kwefu. Mulenzi. Sorry. Soko mbele. Kambi. Ndabayo. Nengo tumendi zinawele. Simba. Hemo chitundu 12. Oh yeah. Yange ni Uganda. Nice. Everyone. Solo. Toina kifananyi kya musajja oli kubira no moroka. What's in there? Okay, nice. Yeah. People power, our power. Kajagasima. Hey. Nice. One final one.
Yeah. Yeah, man. Nice. From ghetto to the world. Get to the world. Okay, moving to the other one. It's okay. Patricia, where am I? Fred, aliwa? Last hour. Afro yetu aje wano. Kino gene jagenda nakwata ku ngene. Linda ko ken jagenda nakwata no avayo mpaka. David. Eh? Yali first Facebook friend wa Barbie. Bili byetu tusema friend request. Aha. Na tunakola vya page. Soko je. Ken. A moment Ken, yeah? Moment. Fred, msaja vibe. President BBC talifa ina nina kwa musango. Ina ngenda kulokola president wa. BBC nange nyenako omusango naye BBS siginako buzibu. BBC. Ono balumpa. Ani alini mu telegraph. Nga bena kutambula. Avude mu parking. Story bana yegenda kunguka. Where is the best background? But are you sure? Yes. What your backlight? Are you sure? Yes, sir. Oh no, good ani Ate mwako opportunity yo mwena mwena. When what your backlight? Wano tuna Mr. President. Wano wali kuitwa. Ono ebifaananyi akubumba. One by one. Yes. Kansabe tubere ordering. Sagala bateeka ku line naye obuli awo bwe kiba ng'okola line kye kinatwanguyiza. Kansabe kimulebwe. aya katandikira ko nawe mabega. Akoze dala ini. Ena simu yani. Bobi. Yono. Je tugenda okubisa bonna. Bayo kiwedde. Genda nawe. Okay, va. No. Basoke ne manager mu kale. Esimu yani. Vayo. Wadde nikidi. Nikidi. Nikidi vayo. Aya. Kuba. Badde ndowooza yekogenda okuba nkesa bwe nti mama baba bagenda kwesa simu yange wanjaga eno yeyo ojja kukkiriza bana Yes. Mzee. Momita Kagame events. Jaja Moze soko baliremu awo katuli mu Abu Dhabi. Mu Abu Dhabi muganda wa. Musanzo ti Abu Dhabi. Ekiri wano. Waliwo omulimu ogwantumiddwa nga nveeri. Babayika gwe bantumye. Bo bagumanyi be banandabako. Bagaye nina wengutuusizza. Kale.
kumbe tengetenge ndituuseemu. Omukulu ogamba otya kyali kitya bitambula bitya mu Abu Dhabi si bibi sebi olwa tudduse ku jjute tusinga ne president naye ng'ekisinga obukulu nenyumiriza okuba nti at least nabadde paati kuba mutegesi ensonga zaffe zitambudde bulungi weewaawo buli kimu ekibaawo eyinza okuba challenge naye ate ffe kuffe kiba kyakuyiga amanya gaffe osooka Kevin nze founder wa Kev's Holdings era nze abadde ategeka show ya Abu Dhabi ne Muganda Kagame events kale kyakali muganda wawe wamagwani It's Viola. Viola, Representing Kev's Holdings. Yes. Tutegeka ebivulu, tutegeka emikolo, tutimba mukwano. Bena tubikola. Wow. BBS Terrifier, right? Yeah. Thank you. Kale. Banaye kati atojja kwebaka nze nkubuulira sayimu. Okay. Akutwale mu video bulala, akutwale mu video Kagame. Ono ne Barbie basket agent. Tunula eno. Kagame ayina ekyonyi. Bayibu kyekyo. Aha, the Gwele man. Omulala mwede Mose, simu ya president. Okay.